ekyamukisa mulungi bannamawulire muzze embungi nembeerawo ng'abasajja ba kaafu bajja okulambula ekisaawe kino era mubalabye babadde impress n'omulimu gwe twabakolako wadde twafuna okusoomoozebwa kungi nnyo nga tutandika omulimu guno mwonna gwumumanyi ne Katonda w'amaanyi nti tufunye obusobozi obutuusa omulimu wano omugulaba nga bwe guli era nga mbakakasa nti essaawa eno ekisaawe ekisobola okutuuza abantu emitwalo 2 almost kiwedde nga mulaba ku ssaawa eno tuli mu mbeera ya kulenga kapeti abasajja bazze dda technical team from Turkey kuba ebintu bye tukolesa nti tumala gakola bintu bya kuzanyiriza tutekinga time ne tulaba ttiimu z'ebweru ebintu ezikolesa Italewa naffe gwe mutindo gwe twatadde wano era nga bayingini abazze dda kati bali mu kutuuzaawo kapeti nga tusuubira mu wiiki nga 2 yo kapeti egenda kubanga weeri era nga tulina essuubi nti mu mwaka guno tegunnaggwaako ekisaawe kino kigenda kuba kitandika okukolesebwa bannayuganda era nga ttiimu yaffe esambirawo ddala omupiira. Aji kino kyali kirooto kyo ekyokulaba nti ekisaawe kyo kiyinza n'okutegeka empaka z'okukalwa Africa? Ekisaawe ky'e Namboole osobolera ddala olulaba ekisaawe ky'e Nakivubo osobolera ddala olulaba okugamba nti kinaatera okuba nga kiggyibwako engalo abaali boogera mbu tebaakikole ndowooza bannayuganda bannaffe twongere okuba nga ate twekkiririzaamu embeera bwetyo bweri ssaawa yonna kakapeti kaluma ebintu bigenda bbanga bikolebwako bulungi. Omuggaga Miss Kigundu amaze okuba nga akikakasizza nti omwaka guno we gunaggwerako ate ekintu kigenda kubanga kirungi n'olwekyo olaba embeera nga bweri gwatugoberera bwetyo bweri Nakivubo ekintu kyanyumye dda ekintu kyakutte dda n'olwekyo tegeka engatto